Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kansubirenti mwasibye bulungi mukama yebaziwe abalokole abasalamu salamu alaikum walaikum salamu wa barakatu. Kansubirenti mwena muli bulungi ya olwekisa kya Katonda akyatukumye nga bwetugenza mu maaso n'okusaba. Eno corona nayo munnange yatujidde tugezeeko okweprotectinga ni buno obuntu. Kati kyalaba mikwano kinjagala twogereko wano, osobola okulinda otya oba okwekuuma otya ng'olina mukama wo nga muyombi oba mukama wo nga kale anyiiga mangu, okitegeera. Kati njagala engeri osobola okwogera naye oba okwekuuma naye nga muyombi oba ng'ayomba. First reason kusirika. Kubanga twajja kunoonya ssente. Bonna ayomba naye n'ayomba mukomenkera nga mugudde duro. So ba mikwano, ye bw'ajja ng'ajjira waggulu gwe jjira wansi. Bw'omala okugenda genda osabe. Genda ofukamire wansi, saba Katonda, musabe favor, musabe okuganja, Mukama aba akukwatirako. Nze bye mbagamba bino birabyeko. Waneno wendi nakolawo emyaka ebiri, 2015, 2016, 2017 nenzirayo. So nenzirayo ningamba sikyagala byakudda waka, sikyagala byakukola ki, nga njagala kugoba ku bintu ebitali bya waka. Ab'emikwano nenzira e Uganda. Esente naye nsinga ziwa abafamily biki naye nga nina obusente bwange butonotono nengenda mu office nga bangamba okutambula ebitali bya waka okozesa olinda myezi ebiri n'oteekayo visa nejja. Ko nze nange nembuguma munange nengenda nentandika okukola ki, okuteekayo nenteekayo. Nalinda bulungi myezi 8 ngenda mu mwaka nenkola puku okupakuka nengenda e Jordan. Natuuka e Jordan nensanga omukazi nga muliro, kavidiyo kange awo wekalinga muliro. Kubanga bosi wange ono wendi kati yali aŋŋambye nti nno Joani wonaaba ogenze osobola okudda after 1 year. Kati nange lwe nagenda eriye nakozesa chance ko wano waliwo omukozi muna Uganda neŋŋamba bosi wange oli yaŋŋamba wenaaba ngenze nsobola okudda. Kati neŋŋamba n'omukazi simusobole nga ndi Jordan nenzira Uganda. Nende Uganda omukazi neconnectinga naye. Naye nga bwe ngenda kusaba munnange tulina okusaba tokola gwa kulya mmere. Funamu ennaku oba olunaku buli wiiki siiba saba, musiraamu saala, mulokole saba, mukristaayo saaba. Bannange wano we tuli tetubaawo na muganda waffe, tetubaawo na kojja waffe, tobaawo na mukwano gwo, oba tobaawo n'omuntu yenna akumanyi oba wajja gwe omu ne Katonda wo nga yakukulembedde. Mukitegeeraye? So amagezi gemba kubiza gali kusaba. Munnange nenzira Uganda neconnectinga n'ono bosi wange nakkiriza. Nakoma bulungi emyezi 6 nenkoma wano. Bwe nakoma wano nensinkana ebizibu. Naye bye ebizibu nabiyitamu ntya? Nabiyitamu mu kusaba. Sijja kugamba nti gali maanyi gange ne Katonda yali yannyamba. Nga nkugamba nti si kirungi okudda wantu w'okoze, si kirungi. Naye ate kirimu ekirungi n'ekibi. Wekibeera ekirungi we wano nti bakongezako ku ssente, nti omazeko contract yo bakongezako ssente. Kati nga waneeno nga tunamalako contract basobola kwongeza kubanga twakaba te by that time kwa first contract yali tetulina simu. Netugezaako okugera wala abakozi abali bakoze ebizibu basi wange n'agamba tajja kuddamu kukola kikukiriza simu. Mukitegeera? So kati wenkugambira nti okudda mu nnyumba ng'ogimaze si kirungi kubanga basigala bagamba tolina gy'olaga biki. Naye ate kirungi okuddawo kubanga bakongeza musaala. Kyekirungi ekiro kiri nti bakongeza musaala. Naye mukwana ebirala ebigambo obigumira. Just oba olina okumanya kimu, wano we najja sinawo muganda wange, sinawo muganda wange, sinawo mukwano gwange, sinawo kitange, sinawo mama wange, sinawo jjajja wange, just ninajja ku kano.
oba boogedde biki gwe just siiba saba Mukama akuteekeko favor, saba Mukama akuteekeko ekisa, saba Mukama buli kinayogera kyonna bakoleki bakyagale. Munaye nga naakajja wano omulundi guno gwokubiri sitaani n'esituka. Lwe yasituka bantute n'abagamba nti batubye ne kirisi. Mbutubye ne kirisi bosi wange nti biki manya ne batukebedde waliwo Abannayuganda 3 manya ne batukebera mu baaga ne batazisangamu. Ne bawuza nti batwala ku poliisi ne tugamba munaye ffe tutwala ku poliisi mutuze ewaffe mbulu ate tukole emyezi 2 nga tebatusasula. Kubanga nze najja wanesanga ngono omukozi akyaliwo yali bakola bosi wange. So nagira ku visitor ya myezi 2. Okitegeera naye mukwano tebyali byangu kyenyinza okugamba. Ne sitaani nayo ng'agezaako okulwana okunzizaayo eri. Okitegeera kubanga embeera ogimanyi ye Uganda ogezaako onoonya omulimu naye ng'omulimu togufuna. So bamikwano ebyanekiresi tubiwangudde nnyingidde mu kusaba na mu kusiiba ne bajja ne batandika nti nno munnange naliwo Joani n'omukozi omulala gundi munsonyiwe wali omulamu wa bosi wange asinga okumuwaga batwale ku poliisi talina evidence ne tumugamba ojja tutwala ku poliisi ne evidence eriwa. Munaye ne bayita kamera ne bateekamu biki namaana ajja munaye muntusonyiwe biki ebintu twalabye omuntu eyatutte naye tebatugamba nti yaani. Oyo Mukama n'alumupanguza olwo ne luyitawo. Okitegeera sitaani so bwe tubeera ku mulimu sitaani nayo ebaawo n'amakubo bw'ebeera abantu olina gy'olaga kubanga oba gy'okoma okulowooza ne sitaani eri abaalaba bw'oba ogenda ku kirungi sitaani egezaako okuteekawo ekintu okulemesa. So bamikwano mbakubiza mbagamba towa sitaani budde, towa sitaani bbanga, musiraamu saala buli omu asabe mu nzikiriza ye bamikwano tusobole okuwangula kubanga twajja kunoonya ssente. Munnange kati nali awo ekyo kivuddeyo kya nekiresi. Kati nga tuli awo nga mzee yagamba bingi mu madamu wange biki madamu wange lumu n'akuba esimu ng'akubira omulamu we. Kati Joani sikyamwagala ali ku WhatsApp ali ku simu mu Luwalabu kubanga nze Luwalabu nimanyi bulungi. Joani sikyamwagala biki naye ntereza ntebe mu sitting room kubanga ziri 2 nangenda waggulu n'atwawula nze n'Omunnayuganda munnange nga bagamba twogera nnyo biki n'agamba gugenda oyamba oli mu kiyungu gwe genda oteeke engoye zange waggulu ne ngenda mu ngoye ze gye yanteeka. Ne mubuuza madamu buzibu ki bwe nkoze ku bukyanga nina omwezi ogwo gwe bagambye gwe tubiddemu ono omulamu we nambuuza ne lwaki wakomezawo omukozi omukadde. So bamikola kyenyinza okugamba okola awantu n'oddawo ofunawo ebizibu bingi naye ekyansi gy'oba nayo nti nno bagenda bakongeza musaala kubanga teri mukozi amala contract ne batakongeza musaala era bate bakongezeza musaala ng'omazeeko emyaka 2 olinyuwinza wooli oba olina obbabuza ne bakukongeza. Okitegeera kati munnange ne mubuuza n'agamba nedda tewali naye mugenda mangu okunaaba kale n'olaba ensonga zeyekwasa olwo ne luggwa ne ngenda okunkebera omusaayi ne batandika mu ndi lubuto ne bagamba olubuto lwawe zatamisinga period biki mbosobola ate kubeera lubuto ate nga bugenda mu nsonga ne bagamba munnaye okugenda mu nsonga ng'oli lubuto tezibanga zineza nnomo naye we mba ngenzeemu nnaku ziizo nga nvuddemu kubanga omuntu nga nkimanyi okisoogendamu ate ogendamu nga lugenda kuvamu oba ng'olina obuzibu nensiina buzibu. Bannange ne nnyikira mu kusaba ne bankebera omulundi gwokubiri Mukama n'annyamba nga ndi kiriya n'okutuusa essaawa zino ennaku z'omwezi 6 ogwokuna ngenda mmalako mu mwaka. Ekyo nkyebaliza Katonda. So nga nkomeekeza mbagamba nti Mukama wo bw'aba ayomba musirikire manya ki ekyakuleeta kubanga nze bosi wange oluusi ayomba najja n'ayomba tolongosa bulungi lumu yange lubi yakiyombako omulundi ogumu ate waba ayomba atantunulira mu feesi. Kumakya simubuuza ajja n'aŋŋamba Joani jangu okole kino ne ngenda ne nkikola. Bw'agezi anti ze ensoko zange ziri kumpi. So bw'andaba nga amanyi nti ntera nnyo sseka. Bw'andaba nga ngwe nti ngenda kuseka nga ntunulwa wansi nga simuddamu ate bano Abawalabu kye mulina omanya tebaagala mukozi banyiigira batya okubanyiigira. So bw'olaba ng'ayogedde nnyo gwe tomuddamu beera nga asibye feesi siba feesi ajja kutuma ate agambe naye no omuntu gwe ntuma engeri tajja biddamu. So bosi wange nze siyombangako naye naye akola ekintu nanyiza
mukozesa bikolwa. So osobola okukozesa ebikolwa oba n'omutunywa n'otaddamu nakusekaseka ne bw'aba aseka gwe ng'olaga nti oli siriyasi toddawo mu kusekaseka. Bino bw'osebyoko mu kusekaseka gye bakoma okumanyiira gwe wefule siriyasi n'oba tomuzeemu enkeera akyusaamu. Kati wange akyusaamu ennaku zino yakyusaamu takyalinga edda. N'emikwano nga naakajja nagamba oba bannange nve wano oba nkole ki. Naye bw'ogumiikiriza mulimu okuwangula. Bw'ogumiikiriza mulimu okuwangula. Bw'omazeko contract yo okudda mu kiyumba w'obadde okola wa kirungi. Ekirungi kwe kusasula. So kirimu advantage ne disadvantage. So ba mikwano tulina okwegendereza ate tumanye nti twajja kunoonya ssente. Wanga oliwo mpozi ng'olaba embeera egaanya kisinziira awantu w'oli okola ng'olaba nti wano ne bwe naasirika ne bwe naayogera bye bimu. Ate waliwo n'okulaba nga embeera esuseewo mu kifo ky'okusirika oveeyogera mu bulungi. Toyomba tolwana mpozi nga kisuse kubanga nange nkugamba we kisuse nange njogerako. Naye nze okwogerako nga yansoose so sinze kumulaba nga yimiridde wali n'engenda n'enkola ki n'enjogera. So ba mikwano, please subscribe to my YouTube channel. Mukama abampeera omukisa. Neeyanziza neeyanzege nkyabaleetera n'ebintu ebirala bye tulina okumanya oba bye tulina okudiskasingako. Please subscribe. Video endala zikyajja. Tulabe bye tulina okwogerako engeri gye tujja okikwasakanyamu muntu n'akola bwe tuti. Mukitegeera anti mukimanyi nfe abali mu biyumba. Naye kirala kye badde neerabidde okubagambako. Munnange nga gw'okozesa ebintu bye mbalaga ku YouTube. Mulaba enviiri zino sinaba ziteekako mu hot comb. Naye oba oyagala okugira enviiri zo okuzikuma nga kale tezoonooneka. Gezaako okuzisibamu ebitutwa. Sibamukko kale tozireka nga ziri open. Zisibeemukko ku bitutwa zisobole okuba nga ziri clear. Mukitegeera. So ogenda ozinabamu tozireka open bwotyo kuba ozireka open zigenda kwekwata. Ojja tukaise ogenda ozinabamu bozikola ki nga tezijja ate jjuka enviiri gy'okoma ozisibamu gye zikoma okukola ki gye zikoma okukola. So Mukama bampeera omukisa. Please subscribe to my YouTube channel. Video endala zikyajja. God bless you. Thank you so much for watching my video. Mukama bampeera omukisa. Mbaagala nnyo ba mikwano. Please subscribe. Tukyagenda mu maaso n'okudiscussingako video endala zikyajja. Mukama abampeera omukisa abanjagalire ate abankumireyo gye mubeera. Nga bwe tusaba n'ekisa kya Katonda okutukuuma kuyitamu eno korona. Nga tusaba Mukama atusaasire ebyonoono byaffe tusobole okubeera abalamu obulungi. Tusobole okudda ewaffe nga tukyali balamu. Tetwajja kufiira ku ggwanga. Twajja kunoonya ssente tusobole okuyamba famire yaffe oba tusobole okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe. So tulina ogenda maaso nga twegayirira Katonda atusaasire atusonyiwe ebibi byaffe asobole okutuza engulu. So please subscribe for more videos. And wotategedde osobola okunyigako awo n'ombuuza no commenting awo mba nkuddamu. Mukama bampeera omukisa. God bless you. Please subscribe. Bye.